kuli basiimu nnyo okugala wezalugede ku nsonga y'omuddu yasooseze okutereerezaako omuzikiti okubalibwa bulungi mwannyinaffe wasinga mumanyi space mashallah yakoledde omulimu guno tuba nga bulungi era tusaba Allah amusiime era amwongere lwekanyoko ntakukola ki omwana badde yeebuuza omuzikiti n'okoze eki nga gukyuse naye lwaki gwakyuse omanyinaffe erali nga gwetaagisaamu kalangi nakola ki nakatubeeramu era kantwala omukisa kuno omusaba atwongere webyetaago kyalina ebyekerera ki ebyokusinga n'amazzi gatawanya njalo tetutawanya oyo imaamu yabadde akola ki mashallah tusaba abeere ngaatongera ebigendawo era tulina obuzibu tusaba abeere ngaakola ki atuddeekera inshallah simumanyi kuba simulaba space there naliko social media yemulaba ekitegeeza musajja mukyala mugabi history gye nawulira subhanallah yasiramuka busiramu sikyali busiramu oba bituufu bwekiri yasiramuka busiramu yakuzibwa basiraamu n'asiramuka era mukyala musiraamu mashallah saba ekitiibwa Allah saba Allah amutte nga musiraamu era nsaba Allah amwongere okumuwa omutima oguwaayo kubanga okuwaayo bantu bangi balina ne tebawaayo okuwaayo chance na mutima mutu kwefiiriza naga nti nedda mutuufu ampadde nina okumusasula nakukola ki nakuwaayo ate awaayo nnyo mu bintu by'obusiraamu era namulabako ng'alina kusimula abantu mashallah kati ate bona atadde langi muzikiti saba Allah mubalire Allahumma amin ngembadde njagala jasituka kimukyala mugabi omutima gwange ndi mumaaso mukola ki mwabamulaba era mikwano gye mumukubiriza ayongere okuwaayo wallahi omuntu awaayo tasobola kkalira omuntu awaayo tasobola kukendeezebwa okuggyako Allah amukola ki amwongera bwongezi gemazima buli wowaayo Allah akwongera naye ate abasinga balowooza okumma kwekukola ki kwekufuna okuwaayo kwekukola ki kwekufuna saba Allah amwongere omutima okukola ki okuwaayo era Allah amuwene akida amwongere okumunywereza ku busiraamu era Allah amuttenga busiraamu Allahumma amin simumanyi naye nze just kinalabako ekitono nsaba Allah amukubire omutima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh omuzikiti emasijidi salaamu lwewafuuna kinyuguzi yenze mwami Kibirige Musa era nkolanga owenkulaakulana wenkola tusiima nnyo mwannyinaffe ono okutusiigira omuzikiti wajje azeewo era atwongere oba pulojekiti wano y'amaanyi nnyo pulojekiti yeetaagisa okwongerayo waggulu okuzimba kayina n'akanifuleeyo waggulu y'abakyala yeetaagisa ne ku toyireti awo weetaagisa n'okuteekawo pevers nabyo byonna byetaagisa kale pulojekiti ekyali y'amaanyi nnyo kuba amazzi wano gatutawaanya enkuba weebengeze nga nnyingi wajje azeewo alhamdulillahi rabbil alamin kamera zizze olw'omuyimbi Space Diana era n'abasiraamu abalala bakole ki basobole okubanga bakola kyekimu bakopanga kyekimu nga kino ekyamwanyinaffe kyakoze
era wa Allah wajje azzeewo. Allah mwongere. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno Masjidi Salaam esangibwa mu Salama Lodge na Kinuguzi. Kulekana. Twala okusiima eri mwani naffe Spice Diana. Nganze kansala akulira abakugu ku muzikiti guno kyankuddeko nnyo okulaba mwani naffe oyo si mukulu mu myaka. Muwala muto naye alhamdulillah amuwadde obulungi amwera n'amuwa omutima okuwaayo n'asobola okutunyiriza omuzikiti gwaffe guno. Alhamdulillah tusaba Allah amwongere amuwa obugagga obukulukuta nga tebukoma. Amutaasa abalabe be bonna buli mulabe yenna amuggyako Allah amumalire n'obusungu amugyewo era amugaggawaze n'obugagga n'abazzukulu be bajja okusangawo bubeerewo nga tebugwawo. Allah amukumira ebikodi ne waali baavuddewo nga basigala bamwogerako ng'omukyala eyali omulungamu Allah gwe yawa obulungamu. Sawalla akutaasa abalabe be bonna abalogo bonna abakutaase buli asindika ekintu kyonna nga kikkusa sawalla amukugirewo amukumalire. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ekirala tukyetaaga wayalingi zifaani nga ffe eri mu bakyala tulinayo faani emu mukyala munnaffe mutugambire ddala tuwa obuyambi wayalingi tukyamwetaagira ddala n'obuyonjo omutindo tuyinawo edda alhamdulillah naye twagala naffe tukole omukyala waffe ng'emizikiti emirala. Era Spice Diana mugambe nti atyatya babirye bamanyiga mama Kisitu nsaba Allah amusasula ejjana kubanga omukyala okuyimirira n'atulongosesa omuzikiti guno omukyala yasiraamu obusiraamu si wallahi saba Allah amuwangaaze ate amukumire omutima ogwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muganda wange muwala wange Spice Diana nyongera okwebaza obuyambi bwonna bw'otuwadde mu muzikiti. Naye era nganze kansala w'abakyala muzikiti gwaffe guno ogwa Salama Masigidi nina ekintuddemu ekya dalusu. Abakyala baffe baagala okusoma obusiraamu naye tulina dalusu, naye dalusu tulina buyambi. Mukyala munnange nga weweeyamye tuyamba mbadde nkusaba mukama wange mwana wange muwala wange nsaba obuyambi bwo ate nga njagala okutereka dalusu ku muzikiti gwaffe guno. Dalusu yabadde yanga 10 omwezi guno naye nennemererwa olw'obuyambi olwa ssente tetulina mmere tetulina nva kati nenkyongezaayo nentwala okusaba eri bakama bange. Mbadde ndi awo mu kusaala kuno kwensaba Allah n'ansaasira ngenza okulya nga bagamba nti waliwo omukyala bw'ati Spice Diana yatukoledde bwakiti neŋŋamba nti nakino kakimusabire ddala nsaba obuyambi bwo kuba njagala guno omwezi inshallah tuterekayo ddalasa wano ku muzikiti gwaffe abakyala twongere okusoma obusiraamu n'okubumanya naye obusobozi tukola ki tetuyina. Maama kyonooba osobodde kyonna tukweyanza era omusiraamu yenna ali ayagala okusindikako obuyambi naye ennamba ey'omukulu w'ettwale ate nga yimamu waffe w'omuzikiti twetwagala okuteekateeka dalusu. bw'obalaabalamu bajeti nga esente mmeka bwe tuba tubazeebazeemu bajeti ey'obukadde obubiri ebeetukolera obukadde bubiri bwe mwetaaga obukadde bubiri bwe twetaaga kubanga tutegeka dalusu nga tutegeka makindi yonna tugenda mu mizikiti egy'enjawulo nga tugenda tutegeka dalusu naye essaawa eno dalusu ebadde ejja ku muzikiti gwaffe nga 10 naye twalemeredde olw'obusobozi bwaki bwa ssente. N'olwekyo nsaba mukama wange kyonna ekiba kisobose tutegeke dalusu eyo nsaba Allah akkirize ate akusasulemu mu ssera. Ennamba yange ensimu nyongero gikaati zeri 0752 08 400 9 ereeta Adija babiri. Insha Allah.